Tongera okwebaza kuba tukyatambulira wamu abannaffe abalabi ba Spark TV kyekiseera kyo. Nze Kefas Mayumba ssaawa yaffe eno esembayo tugenda okuba nga tufunira ddala emboozi y'eggwanga we tukubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ezikwata obutereevu ku muntu wenna wenna alaba Spark TV wonna w'osinziira tukwenyumirizaamu. Waliwo ensonga egenda mu maaso nti bw'otunuulira engeri omuwendo oba rate abantu kwe banoonyeza emirimu eri waggulu nnyo lwa nsonga nti buli oluvannyuma lwa mwaka wabeerawo amatendekero agafulumya abayizi abakuguse mu fields ez'enjawulo. Naye okunoonya emirimu kutuuka ekiseera wano mu Uganda ng'eggwanga ne waba nga walinga awafunze bannaffe abamu ne basalawo okuginoonyezaako emitala w'amayanja. Wabula emisoso egiyitibwamu okufuna emirimu emitala w'amayanja mingi mikakali ate era gitwala ssente eziwerera ddala. Kyokka basigala bagenda weebuuza ssente bazijjawa. Naye ate bw'olaba omuwendo gw'abantu abali emitala w'amayanja nga bagenda okukola si bonna nti bayita mu mitendera ne mu makubo amatuufu. Tukizudde nti ate bangi abamu oba basangibwa nga bakukusibwa kituyita human trafficking mu ngeri ya kyeyagalire n'abamu nga tebatwalibwa mu ngeri ya kyeyagalire. Awo nno nja kulungamizibwa kubanga mu studio tuli bamukisa okuba nga tulina omukungu okuva mu kitongole kya immigration basalirwa Kigenyi Derek bwe tulina lunaku olwaleero tugenda okubaganya ebirowoozo ku nsonga y'ekikukusa abantu ekirabika okuba nga buli lukya kibanga ekikkakkana ate n'owulira nga kikutteko waggulu nekikwata ne wansi. Sebo tusanyuse okulaba ku Spark TV. Kefas twala omukisa guno okubeebaza era n'okubuuza ku batuwuliriza. Tuli bamukisa nnyo okujja wano leero okugezaako okutegeeza Abannayuganda ki ekigenda mu maaso ku nsonga ya kikukusa abantu ono ate neki kye tusobola okuba nga tukola tukolera wamu nabo okulwanyisa kikukusa abantu ono. Abatulaba mwenna tubaaniriza ku makya ga leero. Weewaawo gye muvuddeko omwaka oguwedde Uganda ssebo yakola amawulire ku mutendera gw'ensi yonna nga waliwo abaana bawala bali eyo. Omukulu gwa BBC gwalaga amawulire n'obutambi booleka nti abaana bangi bali eyo bali mu bikolwa ebitali bya buntu bulamu naye ng'oluusi baba bagenda kwefunira nsimbi n'ebirala ebiringa ebyo. Era ne wabaawo ne Sempappe gwe bagamba nti waba amukwata gwo n'atubuulira eri emabega w'ekikukusa abaana abo n'ebirala ebiringa ebyo. Naye nga eyo ovuddeyo waliwo n'abituzze tulaba ku nsalo za Uganda ezaalwa Uganda n'amawanga nga Kenya n'amawanga nga South Sudan, Sudan eri n'amawanga amalala nga bangi batwalibwa mu ngeri erabika okuba nga emenya amateeka. Mu kunoonyereza kwammwe ne mukaweefube wammwe okulaba nga omuze guno gwongera okukendeezebwa biki bye muzudde ebikyasinze osibukako okukusa abantu bano era bagenda mu ngeri ya kyeyagalidde oba abasinga bambi babatwala tebamanyi negye babatwala? Awo wennyini wenjagala ntandikire bagenda beeyagalidde oba bagenda tebamanyi. Kikukusa abantu ono mwattu wa njawulo mukko era kisaana nnyo omuntu n'aba nga asobola okumwawula ku bintu ebirala byonna. So njagala okutwala omukisa guno sooke ntegeeze ku bantu baffe mu bumpimpi kikukusa abantu kyeki. Kati awo nno we tujja okumanyira omuntu ono agenda bamukukusizza nga yeeyagalidde oba si we guli. So kikukusa abantu ono mateeka agatwala ensi yonna international law okusinziira ku kitongole eky'amawanga amagatte United Nations. Etteeka eryo naffe mwe tulijja okukola etteeka lyaffe erya Uganda era ng'etteeka lyaffe tuliyita Prevention of Trafficking in Persons Act. Prevention of Trafficking Persons Act. Yes, CAP 131. Etteeka lino nalyo bwe litibwe libega kikukusa abantu okusinziira ku mutindo gw'ensi yonna. Tugamba nti kikukusa abantu tumwawula ku bikolwa ebirala
nga tumumenyaamenya emirundi 3. Atandika bw'ati tikikukusa abantu ono alina bye tuyita ebikolwa acts, n'abeera n'ebyo omuntu by'akozesa okutuuka ku ebyo ebikolwa. Those are the means. Then ne tuba n'ekye tuyita purpose oba ekigendererwa. Omuntu akukukusa ateekwa okuba n'ekigendererwa, naye akozesa ebikolwa bino acts neyeyambisa means oyinza obiyita amafuta g'akozesa nti kati okufuna bino nina okukozesa nga n'amafuta okutuuka ku kiri. So mu bino bye tuyita acts mulimu ebintu bino wammanga. Ate wano we tulina okwetegereza tulina kye tuyita okuwandiisa abantu, recruitment. Ne tubeera ne kye tuyita kati nno wano ku recruitment kansooke nkimenye. Era emabegako oba bulijjo tuwulira nze kampani yampandiisa nentwala mu nsi z'ebweru, ate nze nange bampandiisa ku mulimu bwe guti yadde nga si kampani naye bampandiisa ne bantwala. Ekyo kyonna nakyo tukiyita recruitment. Omuntu awandiisibwa nga oli amuwandiisa alina ekigendererwa, alina ye kyayagala kye tuyise purpose. So recruitment eno yesingira ddala yentandikwa, naye ne recruitment mwattu ensangi zino abantu babadde nga tebakimanyi nti nange naawe nyinza okuwandiisa muganda wange naye nga simanyi nti kyendi mukukola. Okugeza nenkugamba nti nyina mukwano gwange asangibwa Dubai naye yaŋŋambye waliyo akatambula, waliwo omulimu ate oludde nga tokola ki? Nga tukola. Oyogedde ku baana baffe bamaze okusoma tewali mirimu, omwana n'asitukiramu n'akola ki? N'akwata ezimutwala e Dubai. N'oyo aba akoze ekituyisa oyinza okiyita recruitment si mu buwandiike naye nga amukwasizza omuntu omulala amutwale ku mulimu. So mu acts zino twegendereze nnyo okuwandiisibwa, to be recruited. Osobola okuwandiisibwa nga tutegedde, weebale nnyo. Ate osobola okuwandiisa naawe omuntu nga tutegedde, nga naawe tokitegedde nti oli mu kikola. Kati tuyina bannaffe Bannayuganda bali mu nsi z'e Cambodia, abamu bali Russia, abamu mu Syria, tubalabyeko ku mikutu. Olowooza baatuukayo batya? Mukutu guno internet ne bamuweereza ka message ne bamugamba munnange tulina omulimu, n'abaweereza ka message n'abagamba njagala. Awo nno baba batandise omukola ki? Bamaze omuwandiisa. So recruitment nkiremeddeko nnyo kuba entandikwa awo weeri. Kakati mu ebyo mwe muli mu acts ezo, mu bikolwa ebyo mwe muli ne transportation. Ne bakutambuza ne bakujja e Uganda ne bakutwala mu nsi endala, ne bakutambuza ne bakujja e Mbale ne bakuleeta e Kampala, ne bakutambuza ne bakujja e Mbarara ne bakutwala e Fort. Naye nga akikola alina ekigendererwa, ye purpose gye twayogeddeko. So mulimu recruitment, transportation, transfer. Ne bakutambuza abaana tubawulira bulijjo nga bagamba banzije mu kiyumba kino ne bantwala ewalala e Sharjah, banzije Dubai ne bantwala e Sharjah, naye ate era mu kiyumba. Bakutransferinga ne bakujja ku mukama ono ne bakutwala ku mulala. Ebyo byonna biri mu acts: recruitment, transportation, transfer, hiring, harboring, okukuumira abantu mu kifo. Kati bino byonna babikola nga beeyambisa ebintu bino wammanga. Ate bino njagala nnyo tubyegendereze. Bye bakozesa kyekiri ky'obuuzizza nti naye bano abantu babatwala batya nga tebategedde. Bakola bino okugatta ku acts zino oba ebikolwa, bakozesa obulimba, deception, ne bakozesa obubbi, fraud. Basobola okukolera passport sebo, basobola okukolera ne bakukolera ebiwandiiko ebikusobozesa okutambula nga bakozesa fraud. Basobola okukozesa okutiisatiisa, threats, ne bakutiisatiisa sebo. Oluusi nga bakutte ssente zaabwe ne bazikuteekamu, ate olwo ne bagamba okuva wano e India okudda e Uganda olina kusooka kuzza ssente zaffe obukadde 10 bwe twakuteekamu okujja wano. Olwo nga bikutamye
bikutamye naye no mutandikwa ng'obiyingira endagaano eyo wagikkiriziganyako oba bakwata obujega nga nawe tomanyi byosayinga sijja kiyita bujega kuba bano ba victim ku saidi yaffe kuba bino bye babakola naawe osobola oddugwamu bakulimbalimba bakubba bakufera ne bakutiisatiisa waliwo abantu be batiisatiisa ne babakaka abamu kati nno ne wano tulina abazadde n'abantu abalabirira abaana n'omuntu nga alina obuyinza ku munne ayinza okukukaka okugenda okukola ekintu nagamba mwana wange tetulina mirimu genda ewa haaji oba ewa gundi alina ekyokukola oli neyesanga nga abadde sikyayagala naye n'agenda kuba atya mukulu we kati tulina ne kano kyetuyita means abakozesa zi ofisi zaabwe kati nganze ofisi yange nengikozesa okukukusizaamu abantu nosanga LC chairman nosanga owa poliisi nosanga ow'amagye nosanga LC5 esoroti eyo tulina LC5 eyatubuulira twali mu training esoroti eyo nga tukuŋŋaanyiza aba LC5 omu n'atugamba nti bannange nze nali simanyi kyenkola abasajja bantuukirira ne baŋŋamba tulina emirimu Saudi egy'abavubuka ne bamusaba abaana 25 naye yesanga nga olw'okweyagaliza akuŋŋaanyiza abaana b'abaganda be abaana abamuyita kojja abamikwano gye abateeka weebale naye nga takikoze eki takitegedde n'awandiika n'ebbaluwa gye tuyita recommendation ebakkiriza nti bannaye LC5 atuteereddeko omukono n'agiwaayo kumbe tamanyi nti abaana bano abawaayo mu kukusira baasitula ne bagenda ne batuuka mu Middle East eyo baamala emyezi egyo tebalaba ku mulimu yadde naye nga kyavudde waani wa mukulembeze naye nga naye teyakitegedde bwakyo so abaana ne batandika okuba amasimu bannaye tetulina mirimu twetaaga okudda tuli mu kubonaabona tetulya tusula bubi ekikukusa abantu bwakyo kumbe yabatwala ye yali alina ekigendererwa kye ng'akimanyi bwe yamala okuŋŋaanya omusimbi guno ye n'akola ki n'abulawo so tusobola okukozesa ofiisi zaffe ne wano ku TV owesanga nga obakubidde akalango yes ne bajja ne bakusasula yagamba tukubire ka advert kano twetaaga abakozi e Saudi naye nga akalango k'okuba bambi tomanyi nti naawe wegasse kwabo nga oli mu recruiting yes abantu bagenda kubonaabona so bino byonna ezo ze means ze bakozesa naye ng'ekigendererwa nga bwe nagambye kyekya purpose eri egi exploitation kati exploitation eno oba okubonyaabonya omuntu omulala erimu ebintu byonna by'oyinza okulowoozaako ebimenya kyewandiyise obuntu human rights nga tebikkiriza muntu kweyagalira mu buntu bwe so mu exploitation etteeka lyaffe litukkiriza okuwandiika buli kimu kye twandowoozezaako sexual exploitation forced labor oyinza obiyita okukulusanya abaana okukaka abantu okukola emirimu ne weesanga nga omuntu ali mu mbeera bamunyigiriza ne bamugamba olina okutunda enjaga abaana gye bali eyindi abawala nga bamujja wano nga manyi agenda kukola mu supermarket agenda kusomesa simanya luzungu atuuse eri tewali mulimu ne bamuyingiza prostitution okwetunda bwe bamaliriza ne bamugamba kati buli lwobeereeyo mu kaluumu beera n'omusokoto gw'enjaga wano ogutunde waliwo abajja okujja nga gwe bazze okugula kati weesanga nga omuntu omu bamukozesezza ebintu by'enjawulo bingi bakukusizza ate ne bakukozesa n'ebikolwa ebimenya amateeka ebirala byotaalubirira nga byotategeerako ng'ova eno weebale nnyo tulina abavubuka ekkata baabasiba mayisa baasangibwa n'enjaga abannayuganda kyebali naye nga yava wano bambi nga yamanyi ngenda kuba kyeyo
so ng'emikono gyaguddemu gy'emikyama. So abantu baffe beetaaga bamanyi bambi nti weetaaga nnyo okwegendereza omuntu gw'odiringa naye, okwewala okugwa gye wandiise gaapu y'abakikukusa abantu bano. Mwami Kigenyi nga tetunaba kugenda mu bakukusa abantu wabweru w'eggwanga, tukisaako nnyo essira ne twerabira nti waliwo trafficking munda wano. Ate oyo yasingira ddala obungi. Waliwo abantu betumanyi oba betulaba n'okulaba nga ye oba oyagala mukozi wa waka gw'okubira essimu weebale nnyo n'akuleetera omwana mu kyalo n'amukuwa, oluusi ng'amuliddeko ne ssente amugaa ogenda kukola emitwalo 15, 10 nga ligenda wuwe, ono nga bamuwa 5. Abo bagwa mu ttuluba ki era musobodde mutyo balondolwa kubanga ne muffe mu bantu mwebali tubamanyi n'obamanya. Kefa weebale kuleeta nsonga eyo kubanga abo bennyini be basinga okukusa abaana wano nga tulaba kutundira batwala Cambodia, batwala Isimanya Syria, bano percentage esinga obungi abakukusibwa Abannayuganda bakukusibwa wano mu ggwanga ssebo. So muze gusinga mu within 80% okudda waggulu abasinga kati eno 20 gano ge tulaba 20% beebo abafuluma eggwanga si be basinga obungi, ate ekyo kye tubadde tetumanyi lwakuba bo babeera ku mikutu ne bekubira endula. Yes, naye ng'abano abaana ba wano olyose n'oleeta ne example eyo. Yes, bannange buli alina omukozi one nga tomanyi gyava, oyo yamukuwa ku ssimu oyinza omuyita agent gw'otera okukubira essimu nfunirayo noono yantamye. Oyo agent kikukusa abantu ddala yennyini, ate naawe kati omwenyigiddeko. Tokoleke Mwami Kigenyi. Yes, abantu bagambe mu kamera wali kambagambe kino bagambe wali mu kamera Bannayuganda bannange, bw'abanga alina omukozi, buli alina omukozi tomanyi mayitire ga mukozi ono eyamukuwa oyinza n'okuba tomusisinkanangako, mubeera ku ssimu, waliyo senga, waliyo hajati, waliyo omwami ali eyo mukubira ssimu n'akuleetera omwana ne ssente tozisasula mwana, oziwa olina gw'ozisindikira, mb'ozisindikira muzadde. Kankubuulire kino bagenda kukukwata kuba okukusa, oli mu kikukusa abantu mw'otambulira bw'oti. Era omwana oyo omukozi yenna waali neesitukira nayekubira enduulu kaba kaweddemu. Kati nno tulina ne bannaffe nga n'omwana gw'okozesa taweza myaka 18. Yes, kati ate ogwo nagwo musango kuba tulina kukozesa abantu nga beetuuka, naye omwana taweza 18, emirimu gy'omukozesa nawe tosobola gikola. Oyagala akeere ategeka abaana bo gw'osituke 12 nga ye yakedde dda bamaze okunywa caayi, taweza 18 mind you. Weebale wuuyo mugenze ku ssomero, naye ate okomewo olweggulo omusinkane nga buli kimu kiri bulungi, afumbye emmere, yeebake ku 6 nga gwe weebase ku 5. Naye ssente mmeka z'omuwa? 5. Emitwalo egi tukoze save nga abantu abasinga tebasukka mitwalo 10 mu kusasula abakozi. Gwe teebereza gwezo ssente osoozikolera omwezi ng'okola emirimu egyo. Bannaye tubeeremu, bano abaana tubabonyaabonya ate n'ova ne ku ekyo ssente ze yandikoledde n'ozikwata n'oziweereza omuntu omulala, n'oziweereza muzadde. Oyo omuzadde si yakoze emirimu se oba nnyabo, omwana yagikoze. Kati lwaki toziwa omwana ye n'aziweereza gw'ayagala oziweereza. Bw'aba ayagala kusasulira muganda we fees oba kyaliko aziweerezeeyo nga yeeyagalidde. Tulina nno lawyer n'omusawo gwe baasibako nno bagenda nga basaba omwana okuva embaala eyo, omukyala n'abaweereza omwana. Omukyala tebamumanyi, bakwataganira ku ssimu, bamala emyaka 3 babeera n'omwana ono taddayo waabwe okumala emyaka 3. Ate bamuleeta tannaweza na myaka 18 ewaabwe. Kumbe baalopa ne ku poliisi omwana yatubulako, ne bamuvaanako ne bagamba bannayo omwana ono ndowooza yafa.
omwana bamurecruitinga batya munna amusanga ku luzzi amugamba bulijjo oŋŋamba temulina fees naye nyina anti wange Kampala alina ebyokukola oyinza okujja n'omulabako kati ne mwogera bwe yagenda okulaba kwoli anti teyadda mabega oli yamupakula bupakuzi n'amuteeka ku mmotoka n'amusindika e Kampala okirabye kyokka nga ono omusawo omwami yali musawo ndowooza nga omukyala looya baali ssente ssebo baziweereza oli agenti nga ne agenti n'abazadde b'omwana tabamanyi so nno mu bumpimpi poliisi egenda okumaliza okubeetoloola bweti ng'omwana baamukukusa amaze emyaka newaabwe tebamanyi gy'ali era bonna babateekayo buteesi ate ekintu kye tusinga okusaako essira bannange njagala mukimanye nti kasita tukusanga ng'okukusa nga wenyigira mu kukusa omwana tukiyita aggravated trafficking eyawukanetya ku kikukusa abantu ono wabulijjo ekintu kye tuyita aggravated oba mu Luganda nkyogere ntya osusizza we wandikomye oba bwe kityo kitegeeza gwe kyokoze kyannagomola nnyo ekisookerwako abaana bano ffe tulina obbategeerera kati gwe bw'osangibwa ng'okozesa omwana omukukusizza mwana muto oba oyiseewo naawe wandikomye omukozesa ebintu byatalina kukola kati okuaggravating omusango guno tukimenyaamenya bwe tuti okusangibwa nga okukusizza omwana ebeera aggravated era bakusiba mayisa ekitone nnyo kyekibonerezo life imprisonment okusangibwa nga okukusizza omwana omuntu bw'omukukusa n'afa oyogedde ku muwala eyatufaako Munnayuganda e Dubai omusango ogwo bwe gunaasinga omukulu oyo bajja musiba tajja kuva mu kkomera kubanga omuntu gw'okukusizza afudde as long as mulimu okufa kw'omuntu newoga nti nze namutambuza butambuza nze ndi wa boda kasita chain eyo ekusanga waawo mwenna bagenda basiba ekyo lwakukusa muntu ono n'amaliriza ng'afudde kakati n'ekirala kye twaggravatinga oba kye tugamba nti kino kisusseewo nga akukusizza mukozi wa gavumenti ate awo kiyitirira kuba asuubira okuba nga ye amateeka agamanyi walina okutaasa tulina kye tuyita duty bearer omukozi wa gavumenti buvunaanyizibwa bwe okulwanyisa omuze guno n'okukuuma rights z'omuntu wa bulijjo rights holder gwe bw'obanga olina buno obuvunaanyizibwa oba okolera mu local government oba okolera mu poliisi oba mu immigration katukubuulire kino bannange ne tukusanga nti gwe wenyigidde mu kikukusa abantu ebeera aggravated ne punishment etandikirwako yeeyo okusibibwa mayisa okiraba kati ate n'abaana bo bino bye twayogeddeko nti actions means and purpose bwe tudda ku baana kyewandiyise means oba amafuta ago g'oyongeramu mu bikolwa biri ate ago byo tetubitunuulira tugamba ekintu kimu mwabaddewo ebikolwa n'ekigendererwa we ignore this one tuconsidering ebintu ebi ekiruubirirwa n'ekikolwa wamu transport nze n'omujembala n'omuleeta e Kampala ng'oluubirirwa kumukozesa oba prostitution oba kwetunda mu bbaala oyo kikukusa abantu so bannaffe twegendereze nnyo ensonga eno eyakikukusa abantu ate tufeeyo nnyo okulaba nti tukuuma oba abantu baffe tubakuuma abaana bakaddayo ku masomero kituufu so tulina n'abalala ssebo abakukusa mu ngeri eno ne basuubiza abantu nti omwana mumpe ngenda mumusomesa tufunye zibbasale tulina abagenda tuwa sponsorship kumbe omwana gy'amutwala amutwala mukozesa bibye tulinawo omwami gwe twakwata nga director wa ssomero awo Emityana omwami ono yakuŋŋaanya abaana b'abantu okwetooloola eggwanga kumbe abatwala ku faamu y'Emityana kulunda mbizzi
omuzadde ali mu kyalo munaku amanyi omwana bamututte Kampala kusoma bamuwonyezza talina fees kumbe omwana ali eno alunda ki alunda mbizi za mugagga yes era abo bonna ne tuyoola buyozi ne tubateekayo ne mukyala we babaali bakikola bonna okiraba ekintu ekyo so bannaye tubeere beegendereza. Mwami Kigenyi waliwo abayibuuza wano ebibuuzo nga bagamba ebintu bino tubiwuliridde ebbanga ebyandeetera omwana n'okuba essimu ndeetera omukozi njagala wa myaka bwe giti ngenda musasula nga bwe nti ate basinga kwagala bato. How often do we see you arresting these muteeka okubanga ne chain mugigoberedde era bwebanga gyeri walobe mumanyira walobe mwalimu kutteko nga bigenda bugenzi maaso ate ngwe kuuli oyogerako byogere wano nedda walone gwe nawulidde wiiki eno nga tumye omukozi abeere waffe ku muliraano era njagala ombuulire ebikwekweto mubitandika ddiize nkutemyeko kaakati awo wennyini ebiseera ebisinga abantu batutemyako era tugenda mu ngeri y'okwekweka poliisi negenda nenoonyereza nekwata abantu bano bulijjo era emisango gino mingi gyegiri omuntu kati etteeka lyaffe kankuwe ne kino bw'osangibwa nga etteeka lyaffe ligamba eriziyiza kikukusa abantu nti gwe bw'osangibwa nga otegeddeko nti omuntu ono akukusa oba katugeza ayina neibawo ng'oyo gw'oyogeddeko ng'ayina omwana gwakozesa emirimu oba yamukukusa ng'olaba embeera ddala yakikukusa abantu n'osirika nze gwe yakimanyako n'otalopa ku poliisi oba ku LC n'ogamba bannaye waliwo ekigenda mu maaso wano kati nno naawe tukusibayo emyezi gy'omukaaga kasita tukizuula nti eno information wagiina n'ogisirikira n'otawaayo bantu bano naye ebiseera ebisinga emisango gino gyonna egisinga omuntu avaayo n'atubuulira n'alopa ku poliisi n'agamba bannaye ekikomera kino ekinninaanye ndaba ebigenda mu maaso si biki si bya bulijjo abawala bangi oba abavubuka bangi babeera wano ogenda olaba nga takisi ejje batwala owulira bagamba bagenda ku kisaawe oba nyina neiba wange akuba omwana buli ssaawa 5 buli lwakomawo ssaawa 6 omwana akaaba tumuwulirira bweru amukuba omuwala tokoze kino okoze kiri omwana wange kati n'oyo naye mujje mubuulire poliisi bannange kuba engeri yokka gye tusobola okumanya yes poliisi yesudde buli wamu naye ate tejjudde buli mu kitundu. Omulabi wa Spark TV ndi ne Mwami Kigenyi Derek basalirwa nga mukungu okuva mu kitongole kya migration abalwanyisa okukusa abantu mu ggwanga erya Uganda naye ebibuuzo bingi wano comments ziraba kukyalinde mukulu basalirwa Kigenyi kubaganya ebirowoozo ku nsonga y'okukusa abantu munda ne wabweru bwetwogera kukusa abantu olwokuba tutera okulaba abantu poliisi beetulaga nga babasanze babakukusa babafulumye bweru eggwanga netulowooza nti kikyo naye ng'ate okukusa abantu kusingana munda wano kusinga kubayitaano nti bano abatumye abakozi abaana bemuyita beidda be bayitanga bayaaya oba abayambi bawaka okwo nakwo kukusa kasita oba nga tugobedde emitendera naye olw'okuba tukizudde Mwami Kigenyi nti okukusa kusinga within ensonga ya Cambodia tugenda gituukako naye ensonga yo waliwo abeebuuza mitendera ki gye nnina okugoberera bwe mba naafuna omukozi kubanga tekyebereka abakozi amaka agasinga kumpi ebitundu nga 40 mu Uganda balina abayambi bawaka naye mitendera ki gye nnina okuyitamu okwewala okujja okuntekako obunyogwa kubamba gambi ngenda tandika ebikwekweta ate nange nina bemmanyi ngenda kubala kubambuulirako kakati muganda wange Kefas ekisookerako bannange ng'ambalaba bwe nti weesonyiwe omwana atanneetuuka bw'aba tannaweza 18 please omuntu oyo mwesonyiwe tandika okunoonya omukozi ng'aweza emyaka 18 okimanyiire mwaba ozamba omwana omuto osobola omugamba kyenjagala kati kyekyo kyetwogerako kyennyini kuba ye aba tasobola kwewozaako ogenda mukaka abikole so mwesonyiwire ddala abaana abatannaweza myaka 18 ekyo kyekisookera ddala ekyokubiri ngenda basaba mufeeyo nnyo okumanya omuntu ono gwogenda okukozesa emirimu gy'ewaka
avaawa alina abantu be bekikwatako bwe wabaawo obuzibu bwonna manya gyava tandikirawa manya gyava ne baba alinayo babiri nga yafiisa naggwesawo naye nga gyebali naye nga waliyo abasigalawo teri muntu atalina abantu be taliyo actually nabo yafiirwako ab'enganda ze banneighbors gy'omugye b'abantu be ne waba nga bamukuza bukuza kojja yamukuza oba jjajja abo bantu be buli omu alina abantu be kati kuweereza abaana abokukola mugambe bambi bw'oba tolina bibakwatako tumwesonyiwe. Ekyokusatu abaana bano bw'oba osazeewo nti agenda kukola okuva ku makya paka ssaawa 4 ez'ekiro oba 6 nga ze mwakkaanya mukkaanye bulungi naye akkaanye naawe awo wenyini kukukkaanya tukkaanya tutya kubanga ogenda kungamba nti osazeewo tukkaanye omwana ono bamuleese sina mwana omuntu batuganya abaana enzikkaanya erina kubeera etya tulina endagaano za njawulo tulina ne verbal agreement yes omuntu asobola okukkaanya naawe mu bigambo ate ne tukyadimiitinga timwakkaanya mutya twakkaanya bwe tuti agenda kunsasula emitwalo 15 era ngenda kukolera essaawa 10 okiraba so tusobola okukkaanya kyamukisa mubi nti abakozi mu Uganda abasinga tetubawa ndagaano mpandiiki kyamukisa mubi nnyo naye ng'ate kiba kirungi bw'oba osobola okukikola kikole ne ku mukozi wo ogimuwe naye amanye nti bino bye nnina okukola tukkaanyiza bwe tuti taddeko omukono kuba n'abaana abamu beekyusa so wagamba nti abaana tebalina mize nabo balina emize omuntu ajja nga alina emize gye naye mwategeragana bulungi naye wano wakati wano mu lugendo nga tabikola ogenda okudda emmere tagifumbye oba engoye z'omwana tazoozezza nga for sure gwe tolina buzibu naye nga ye yalina obuzibu oluusi n'omwana wo tamuwadde emmere aye tomukkakanako kumukuba tulina options nyingi naye mutwale ku poliisi yes amateeka tetugatwalira mu ngalo kyabulabe nnyo gweokusangibwa nga ate gwe amateeka ogatwalidde mu ngalo mu ngeri bwetyo nosanga nga kyokoze tosaana kiwoza tosaana kwewolerezaako so mbasaba bannange ne bonna bekikwatako abakwasaganya ensonga z'emirimu abantu baffe bakimanye bw'oba okozesa omukozi wo ne waba nga atunda dduuka mukkaanye sente mmeka ewammwe wa ennaku zino nno gavumenti efubye nnyo okulaba nti buli muntu afuna nnangamuntu togimugjaako naye funa kopi gifunemu kopi gyokeseemu obeere ne kopi oteekeko information yonna emukwatako omanye nti ewaabwe muzeeyiwe oba kojjaawe ennamba ze zino oleme kukola kikola bwe kityo kati ekinaasembayo bannange sente zimuwe toziwa muntu mulala muwe sente ze zaakoledde awo wewali kikukusa bantu nze akoze emirimu ate gw'osasula muntu mulala why sente zange zimpe kuba nze lebara nze akoze emirimu ate mpa sente zetukanyizaako okiraba weewaawo sente ziyinza obula nogamba kale sigenda kusasula nga omwezi gwakaggwako kampiseewo ka wiiki sinnazifuna ebyo byo naye nga mwogere era bw'oba olemaganye naye kubiraba ekikwatako bagambe bannange omwana nnemye muno muteeka ku mmotoka akomawo ye bwagenda n'abulira mu kibuga gwoba okoze obuvunaanyizibwa n'obategeeza baleme kujja ate kutandika kunoonya kuga omwana waffe twakuba omuntu waffe tetumulaba oluusi bamusange nga afiiriddeeyo so ekyo tukyegendereze nnyo era mu maaso eyo nkimanyi wajja kubeerawo etteeka erikwata ku bakozi abo wenyini mwami Kigenyi katutunule kubakkiriza okukola emitala w'amayanja oba overseas employment mitendera ki gye wandibadde ogoberera n'okwekkenneenya okulaba nga tugwa mu kitimba nga bano Abacambodia ye n'Abacambodia tujja tuukayo bwe mu kunoonyeza ku mwaka tukako muli mukawufu okulaba nga mubakomyawo wano naye mu kunoonyeza ku mwaka tukako kukyali preliminary kulaga baagenda batya so tutunulire nga tunabakukkiriza
kugenda mu ndagaano ya kukolera mitala amayanja biki byolina okwekenneenya? Yes. Ekisingira ddala okuba ekikulu nga tonnagenda kukola wesooka onoonyereze ofune information. Ekyo kikulu nnyo bannaffe. Noonyereza ku mulimu guno gw'oyagala okukola, noonyereza ku abo abakutwala okukola oba balina ebiwandiiko ebibakkiriza okukikola, noonyereza ne ku nsi gy'ogenda okukoleramu. Gezaako okunoonyereza biki ebibaddeyo, biki byewandibadde weewala, oleme kugwa mu mbeera y'emu. N'essaawa zino tulina abaana Abannayuganda abagenda e Myanmar ate nga 2023 2023 2024 tulina be twasobola okujjayo era mu mbeera y'emu nga bw'olaba Cambodia, naye abantu baffe tebaayiga. Mwami Kigenyi nsaba tuwumbewumbe na kibuzo kino aba Cambodia owe Syria n'aba oboga Myanmar mutuuseewa muzaako ki? Tugenda kyogerako. Tulinde dakiika emu yokka baŋŋambye tuwuzike mu dakiika emu. Okay. Cambodia, Myanmar n'abalala mutuuseewa? Abantu bonna abali e Cambodia abali mu mbeera eno gavumenti zoogeraganya ne gavumenti ya Cambodia. Omuntu yenna bw'aba ali mitala mu nsi ez'ebweru, ensi eri kigikwatako. Oyinza okugamba 80% kuba obeera oli eri. Kati 20% ebeera eno ewaffe. Ngeza kati ffe bye tuyinza okukola mu kadde kano nga toli wano mu ggwanga, tulina kwogera ne gavumenti y'eri. Ekyo ekisookerwako. Abantu baffe abali mu nsi zino tubeera tusaba gavumenti ziri zibasonyiwe byonna kuba gye bali, naye mulimu bangi nga bamaze omwaka ebiri mu Cambodia, so ne bafuna kye tuyita illegal stay. Abantu bano mugenda okukomyawo, mugenda bazaawa? Abantu bano buli lwe tubakomyawo babeera n'okusalawo wa gye yagala okukola ki. Abamu tebaddayo waka. Yes, kuba jjukira oluusi avuddeyo waka batundatunda ebintu ate okuddayo. So bwe tuba tusobodde okuteeka mu kye tuyita shelter oba mu nnyumba, muzirina waliwo shelter, tulina abo bannakyewa ebitongole ebyenjawulo bitukuumirako bano abantu okumala ebbanga paka lwawulira nti kati nsobola okukola ki, bafuna counseling. Twogedde ku kya trauma wano. Abantu baffe bano bafuna obuzibu obukosefu. Yes, so tuba tulina obbabudaabuda. So bw'aba ye ng'asazeewo nti kanzire waka, bwe tutyo bwe tukola. Bw'agamba nti sobola kugenda waka bannaaye essaawa zino, oba kangende wakojja oba mufunire w'embeera, kyekyo kye tukola. Tweyanzege waliwo ampeereza wano ekibuuzo naye tetujja kukisobola kiddamu. Twagala tugende twegatte ku munnaffe Ahmed Wahab mu kitundu kyo. Tubadde ne Mwami Kigenyi abasaalirwa Derek ku nsonga z'ekikukusa abantu. Tulabye ng'ebibuuzo bingi by'addayina okuddamu tokutteeko ate nga tusuubira ojja tuwa obudde obulala kubanga naawe okimanyi nti eggwanga likwetaaga okubaako naddala emitendera abantu gye bandiyiseemu okugenda okukolera ebweru. Ekyo mbadde bambi njagala nnyo bakitegeere naye tugenda kuzza mu kaseera katono nnyo, munaku tono nnyo oyongere okutaanya kuba kati ebya Cambodia bitambula, oliwo Syria gwe bagenda okusaka labba bitambula n'ebirala bingi nnyo n'abali e Russia weewaawo.